Abenju y'omugenzi Ssalongo Kinaasula Joseph ku kyalo Kiteezi emabega amafuta ga Mofiwero balajana olwa Muko'Mwana waabwe ayagala okweddiza ettaka lya taata waabwe oluvannyuma lwa taata waabwe okufa olwadde balumima amawugwe mu 2021. Segujja Joshua nga ye mwana omukulu mu maka gano agamba nti taata waabwe nga tannazaawa yali yabaye bayinza okuzimba akayumba naye nga tewali we yagabira ku ttaka lino. Obuzibu obuva kitaffe obuva oluvannyuma lwa kitaffe okufa taata yaleka nga tugamba mbawadde mubeereekaawo mugende mukole ki ebyamu. Ono agamba nti beekubira endulu mu bitongole eby'enjawulo okusobola okufuna obuyambi nga byonna mpaawo kye bafuna wabula nga bazze batiisibwatiisibwa Muko'Mwana amanyiddwa nga Nakawuki Hadija ng'onaze nga abaleetera amagye abeeyita nti bava mu State House nga takomwoko akozesa n'ebigambo eby'obuwemu. Omukyala eyali muka muganda waffe Nakawuki Hadija atufuukidde ekyokoola alumba agamba mu ssezaala we yamuwa analeeta obwa administration tubimusaba atulageeko tabetuwa tuweekubidde endulu wonna tufunye buyambi naye ffe bwe tutuuka poliisi tetufune buyambi RDC twagenda tetwafune buyambi probation officer tetwafune buyambi tusaba kuyambibwa kuba omukyala aleeta amagye aleeta abali muleeya waliwo omuyeeyita Magala Captain Magala bw'akola mu estate akola mu State House yakulira eby'ettaka balina okuba adija ebintu bye ne tubategeeza nti muzeeyi tumuwa twage oba muzeeyi yamuwandike nti talina kyalaga n'atuuzaamu abantu n'anywa bbiya n'akola ebitasaana kwefungula n'awemula mukazi. Bo abaana b'obuwala mu maka gano okuli Nanteza Vic ne muwanguzi Anit Nalongo bagamba nti omukyalo n'akumibwa basirikale okuli OC ow'Ekiteezi nga batiisatiisa nga bajja n'emmundu wamu n'okubasuubiza okubakubamu omukka ogubalagala nga tebakyasobola kutambula misana nga bano beeyita gavumenti nga bwe bannyonnyola. Tiisibwatiisibwa kungi ajja n'alumba akuumibwa poliisi ekisooka OC w'Ekiteezi police station omwami gwe bayita Muhonzi w'Empuli awe bamuyita n'okuggyako abalala naye nga mukulaba okwaffe abalala tulaba n'ofiisa teyatuyamba ne LC1 teyatuyamba n'oyo RDC w'e Kasangati ng'ate mu butuufu omukyalo ebintu byakayanira bya ssezaalawo. Bano bagamba nti bbawo omukyalo ono yafa wabula ng'aleka ekifo kyakayanira ekiri ku ttaka ly'ekijja ayagala kutundawo ono avugibwa OC w'Ekiteezi okumuleeta mu kifo kino era nga bano basebe kikwatako muri gavumenti Maama Nabbanja kubadduukirira. OC w'Ekiteezi kusoomozebwa okunene kwe tusinza okufuna kubanga yamuvuga n'amuleeta mu kifo kiro tujja kuzikoona tujja batema tujja bakuba amasasi fegavu. Babaana b'obulenzi mu maka gano kuli Bato Sekandi ne Sekalaala Ivan ye musika mu maka gano basabye ba OC okuvaayo okuyamba buli muntu abatali kyekubiira osobola okufuna obwenkanya. Bano bagezezzaako nnyo okwogerezeganya ne Muko'Mwana waabwe nga buteerere era baleke batubuulidde. Abatusinga amateeka n'obuyinza babenga abagoberera ensonga mulambulukufu bwazo bayambe buli muntu yenna yadde nga talina ssente naye nga alina obwetaavu baveeyo bayambe buli muntu yenna obutayekubiira ku sayidi emu. Ajja n'ansoomooza oli yajja n'omusajja yajja n'abasajja abali muleeya wamu yekka yeyita Kano Magala yali ankubye amasasi Kapiteeni Magala mukyala wange naye ekiikayo tubiza muwala wange Nasozi Paalo yamuwa nnaku 3 ng'atudde. Kaabunga Batulimaayo kansala w'Ekiteezi mu Lusanja twegezezza buti embeera bwe badde ng'ebaawo. Yafa 29 ati giri myaka. Twogeddeko n'omukyala yogerwako Hadija Nakawuki olukomo lw'essimu nalutegeeza nga luno bwe lutannaggwa ng'era yeewera nti gano gakyali mabaga kubanga baamugwa mu maka ge oluvannyuma lwa bba okufa nga bagamba nti yamutta wabula nga yayagala amaka ge kugabaganyiza mu baana be nga yaweebwa n'ekyokubeera administrator okuva administrator general. Mwami wange bwafa anzigirayo majambiya ne bangoba ewaka mbunze nasse muganda waabwe time yatuuse nga nze administrator balagabanyamu baana bange katundu kaabwe jjajja waabwe ke yawa taata waabwe poliisi yeyazze nga bali mu kwasandabirwamu sinnaba nakukirisa nkomawo kuba ennyumba yange nino girira. Jessica Nakavuma, Delta TV.